Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Dendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Anyway, nkwaniriza enkobazo kubanga otegaseko jesinzira okubeera nga otulaba ku Lugonvu's Show. I promised you nembagamba time is coming atufuna olunaku olw'okusoma ku nsonga z'ebyobulamu. Eno bagiyita Lugonvu's Show. Njagala kubeebaza abali munda mu ggwanga erya Uganda ate nga nammwe abali wabweru wa Uganda mbalamusako abali mu mawanga ag'enjawulo. Uganda is ranking number 2 mu ba followers. UAE yayingidde kyakusatu. Saudi Arabia still number 1. Thank you very much. Abatulaba Spain yesemba eri mu kifo kya nkagamu. Spain muri mu nkagamu. Ndabye mudirwa ggwanga lya Burundi. Equatorial Guinea badde mu kyabiri. Mwena abali mawanga ag'enjawulo nyongera okubabuuzaako abalaba Lugonvu's Show mwe bali ddala. Banafa bali mu Israeli muri mu kifo kya 19 mwe bali nnyo okubanga mutulaba. Abali e Misiri, abali mawanga ag'enjawulo aga Africa, abali mawanga ga Asia, abali mawanga ga Middle East, abali mawanga ga Bulaya, that's Europe, abali mu Latin America. Na mwena gyosinzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebali ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvu's Show nga bwe nkutegeeza ntugenda kufuna nga omusawo waffe omukugu mu nsonga naddala ezitukwatako abakyala n'abaami, ensonga ezikwata ku bitundu babiyita bimuwa ssanyu. Ekyo kasita kifo banga atalina bulamu. Omusajja nga nti nze okuwangaala emyaka 6 nga sikola mpangala emyaka 3 nga ndeetera ttiimu. Era liyambuuza nti okubeera n'omugagga atakola n'okubeera n'essajja nga lyavu naye nge libeerako katandika butandisi dakiika 4. Bano abasajja baga nti nyongeramu eddakiika 5. Naye bonna beetaagisa. Naye omwavu atakola. Omwavu akola nti. Omugagga atakola. Omugagga yeebeerawo ng'olya ssente. Ate bw'olya ssente assanyu olya bulungi nga bw'ogire wano. Nankani wali? Ate kati n'omwavu era agenda kukola katanga enjala ekuluma. Wangi. Wabula ate n'ekirala obwavu bwennyini bubuza amaanyi g'ekisajja. Okakasa? Yesibo. Naye waliwo abeevaako. Kubanga enjala ekuluma mpanje ogenda gajja. Nasigalira ekyo. Naye n'obugagga bubuza amaanyi g'ekisajja. Olowooza konteyina bagikwata revenue ekule bubi. Naye omugagga oba mugumu. Ssente zange nkola ki? Nzirina omwana ne wati omukakasizza nga bebi. Lyako. Tofaayo. Omwavu alina kukakasizaawo kasita bigaana yakake kaba kaweddemu. Era abantu balungi mugula emirondo. Bamuyita Dr. Aida nasoloka bamuwandeke ya imaging center. Nze bamanyi boza Munnayuganda badde bakulabira eri. Soko obuze ku Munnayuganda akulaba. Munnayuganda kyemmanyi Bannayuganda bangi nnyo kwe bali batulaba naye ate nga tebaliiwo. Abamu tubeerawo ffe tubeerako nga tuli ku Lugonvu's Show naye waliwo n'abataliiwo. Ne musanyufu nnyo okwogerako nammwe direct. Kubanga tuli nabo direct. Yes. Nina kyenkusaba tuwengayo olunaku waakiri buli weeki. Buli weeki. Tumanyi skeedi eri busy naye tuwengayo olunaku abantu bange buli weeki. Buli weeki. Nga tusomesa ku ndwadde waliwo abantu bange bangi agenda okudda nga otwanyi twabula. Nga tamanyi bambi na kyakukola. Nze kyenneewuunyisa ku bintu by'obulamu okujjako ffe ababisoma. Naye gwe obeeraawo otambula butambuzi tomanyi kigenda mu maaso mu mubiri gwo. Bwekyanga bwekyanze banga mmotoka. Tugivuga gwe kyomanyi steering na kisumuluzo. Naye tomanyi engine tomanyi ki. Waliwo omusajja gwe naga ndi nze simanyi kusaako omupiira ku mmotoka. Nange simanyi. Olina kwekwata makanika. Nti emmotoka olukufaako ng'okuba essimu. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Bafunye makanika. Alhamdulillah. Bwe tugenda okutambula okwogera ku nsonga ez'enjawulo nzikiriza nti endwadde nnyingi ezitusumbuwa abakyala n'abaami. Nabadde ntunulira research ng'eraga nti mu kaseera kano obufumbo obutali mu baana twalowoozanga nti abakyala be bagumba
naye kati byakyuse abaami bagumba ebyaddala ebya serious kituufu lwakuba n'abedda baaliyo naye obutamanya nze manye ekisinza okuzikiriza abantu butamanya kubanga osobola okufa nga tomanyi era mirundi mingi abaami abaagiranga ne bazaala abaana tebaabanga baabwe kituufu omukyala bwe yeyiyanga nga talaba nga bo tebagenda kukebera yagamba kangendeko wabbali ng'era alufuna ng'asirika. Leero twogedde ku ki? Leero abantu basaba nnyo basomesa ku nsonga ezibaleetera dysfunctioning. Okubanga ddala bali ebweru bwe butamalako oba obutakolerako ddala. Dysfunction kwe kubanga okola naye oli mulwadde tomalako bulungi kubanga ba mirundi esatu mulimu atambula tatuuka ku expectation ye because dysfunction erectile dysfunction kyo nga kitegeeza failure to keep or maintain an erection. Oyinza okuba golowooza omalako naye ng'oli mulwadde olemereddwa okukuuma oba okufuna okusituka. Waliwo ng'oli tasitukirako ddala. Waliwo okulemererwa oyinza okusituka naye n'olemererwa okukuuma n'ogenda eddakiika emu. Be bayita bakantoloseeko. Kati ako bakantoloseeko. Kati mulimu atafunirako ddala. He has failed to get an erection. Nalaba baby azze mwana muto yetemye speya mutaka n'agaana. Wangi? Naye kati bw'obanga gwe mukazi. Nze ne mukazi nkitegeera era naalisabye Katonda omusajja agaana tutuukako ku sseeri because oyinza okutta. Akututte bulungi akakoko mukalidde ebyennyanja kanenze sa naye ndowooza abantu abagenda tebandiridde ebyennyanja. Lwaki? Mbiwunya. Ate okasuuba ng'okiridde just lwakuba we bajjagala. Ndowooza olaba naye kale akakoko mukalidde akenge kamwe mukanywedde abanywamu otwenge ogenda okumaliriza bwe muti. Nga hakuna mchezo. How do you feel? I think gongo mukyala nze ne musawo. Nsobola okitegeera because the sister wange era kituuseeko. Actually naye era ali Dubai asobola okuwa obujulizi. Twabeeranga n'omwami ng'ono omwami twamwagala nali nze by that time nali nsoma medicine. Naye ng'olwo omwami oyogera katono nnyo kimu bibiri abiri ogalabye mulamu maama wange ayogera katono nnyo kikino mukadde wadde oyagala ki sente yerwanawo nga mukadde agamba nange omwami agamba sister omwami wamuwaddeko nti maama tannanzaba nagamba nga tasaba naye wane ekiyayi kikuteekamu nkumyezi kakati tulabagana ddi nti omuntu atukoledde bino ebintu nga mukadde ye mobile money ye Eva entono nnyo zibaago zasindika naye ng'omwami nange sister mulemerako ngamba ne mugenda out nti omwami ne bwe mmwesibako ne mugamba kuno tumulemereko ne omwami mukubira amasimu olukuba amasimu agamba nafunye program egenda oba business zinchakanyeko tujja kufumitinga nga ina amakage malungi nnyo ng'omusajja yadduka akazanyi omusajja yadduka tabyogerako naye ngamba namugulire mu motoka y'ebbeeyi by that time spasio zezaaliko nga spasio akapya akamuyemu naye mbayire omusajja okuwa mu spasio naye nga tasa nina kyembuuza namugamba kimu mwesibeeko kati ate nze mba nkuteeka muzaaki nga manyi sina kyengenda kufunamu anti omusajja taba comfortable nga talina mukyala. Are you for real? Yes, aba ne society at least kale kuberebere okubanga ali agamba ne musanyifu nnyo family yammwe yanjagadde muganda wo anjagala mukadde ero babo yo mukadde amanyira mukubira kakasi nawo manyo mugagga awooma. Omusajja kola sento yagalwe kati ne mulemerako sister wange nzaza kirimu genda yo omusajja yali yakagula gate ngomukyala nti nzuno ate nina appointment ngenda kusula nga muganda wange alemerawo nga nkubira esimu nti wendi ero sivaawo kanyi musibeko kati kyembuuza mwe okumupushinga mwali mumupushinga lwaki nga tulaba tulina ebbanja fa omukazi omukyala bw'omuwa nnyo omugulidde ebintu omukoledde ebyamaanyi kyalowooza okukuwa kyekyo n'okukuzaalira bambi era omukyala wo omusanyusanga ennyo nga mwami wange ono tosobola bbawa ssente kubanga ssente olwedde okola ki omusajja ssente kyoyina omuwa kyekyo bambi kamusanyuse n'okola buli kimu abakyala nga banywa ebidagala okura ebyo ebidagala ebyakunywa bange ennaku zino mwatabuse ate mukyayina nakyo oba oyagala sanyusa oli
waliwo akayimba bakaita naye ng'oli ku nakyo sinywa bitagala agenda tuukayo omwami yadda ku ssimu tumaze okunaaba nti kale kati genda ateekako fridge awo ogyemu ekyokunywa genda mu kitchen sekayo eggi alisiise ali ku ssimu n'agenda mu buliri ng'omwami alemedde mu ddiiro namugamba nejangu webakeko nti nina pulaani gyezigusa nina byempandiika zawa nga musanvu ajja mu buliri yeebaka ne bukya akuna kombi naye omukyala gw'ogulidde emmotoka yamukwera ka bizinesi bintu by'abaana akuna kati waliwo abagamba nti nze mba nfaayo kikasita ebintu obimpadde nedda waliwo ekiba kibanja kati omukyala nyina agamba naye ono mwami mukoledde ki obudde bwakya ne beebika bulungi obudde ne bukya nankubira nga sisita gwasoma naye omwami paka ku makya tewali kiriwo amugamba ayinza ng'akubira nno mukadde kyakola ng'anoga okamunye anoga ebidagaladagala kamuteeke ku baasi ayinza obba sisitimu yekyankalanyemu nali sinamaliriza medical school wentegeera nti yalina erectile dysfunction ng'alina failure to get an erection. Yes, failure to maintain, but failure. Alisi yalifunyefunyemu naye talina kyafuna. Teyafunamu wadde eddakiika ne bukya n'agamba nensa kwetondera naye nina obuzibu obwo simanyi wamu nsobola okunfunira obujjanjabi. Twanoonya obujjanjabi bala time nali sinaba kuguka nnyo mu nsonga eno y'okukebera. Naye nja munoonyaako omwami oyo mujjanjabi. Mwamukyawa? Yali tteeka. Era omwami ali eyo gumanya olemererwa tteeka omwami kyalayiza okutunuulirawo naye yakukyawa dda. Nze ate kati bwenkeera ku makyerenga nti sikusobola gwefunayo omusajja gwewebaka naye nze jangu ompa ekitiibwa. Tekisoboka. Obutonde bw'omwami bw'oba n'omukyalo obanga alina property obanga olaba ekyapa kyo ekyapa kyo abalizo kitwala obanga kiri mannyago oba n'omukyala oba owulira olina property kati tosobola kukkiriza kyapa kyo omulala kizimbako nnyumba. Wadde toyina ssente tosobola kukkiriza muntu kuyimirizaako ku kyapa ekiri mu mannyago kati ono omukyala kiba kintu kyo ky'olina kyeweemanyidde gwe ng'omuntu tosobola kukkiriza muntu era omusajja ekisinga obbakuba kwe kuba akafaananyi nga mukazi omulala amwebaseeko oyinza n'okwetta era n'okirowoozaamu bwoti n'okikuba akafaananyi nga mukyala we yeyambudde alina omwami omulala kumbe mu abasajja gy'oyagala yonna bwe butonde bwammwe totukuba nnyo misumaali. Abasajja bo kuva mu Bayibuli musajja ye n'omukyala sajja ekintu kyabwe bakyala naye gwe omukyala olina okuba n'omwami omu bw'ati era olunaku lwofuna ababiri otandika okuwemuka ate naawe fakyala kizibu nnyo okuholdinga because omukwano gwaffe guli emotional omuntu oba omulina muli eri omukyala ategeera nti wagenze eri naye nagambambye omwami wange naye ate abaami bo si bwe kityo emmeme efiirawo era omwami wawe ategeera nti omulala agobaseeko afiirawo n'obwagazi ne bufiirawo. Kati kyekiri nti wadde ye takola naye tajja kukkiriza kubi. Tajja kukkiriza because ono sister wange yali willing. Yalina kakyaliike nga kali mu myaka egyo gyegimu ng'akadduseeko olw'okuba omugagga akoze ekyaleezi. Agamba omugezi addayo. Kanzireyo wakakyalika. Kati kituuzayo nti omugagga atamalaako. N'omwava akubaggewa. Naye kati yafumbirwa kali kakyaliike ne bazaala n'abaana. Kati nga tebalinawo era baakola ne bazaala. Balina abaana mwana omukulu ali mu P7. Kitegeeza nti weebaza osabanga Mukama n'akuwa byombi. Mukama n'akuwa kasente n'akuwa n'amaanyi. Because buno obulwadde kati tutandise obulwadde obuli serious. Erectile dysfunction, failure to keep or maintain an erection. Bwina we buva kati oyo mwami ayinza okuba semunenya because talina mwana ate yali omwami emyaka 4 ng'afunye kasente talina mwana ekitegeeza ayinza okuba mu butonde bwe system yali ki? Yali nfu. Kyenjagala okubuuza nga tunagenda ku causes ne njagala tunulire obubonero kwolabira failure to keep or maintain live alone keeping naye failure to get eyo tusobola nti of course nawe okiraba nti muneera sikola naye waliwo omuntu nga tamanyi nti tamalaako nga tamanyi naye nga ina the other failure to maintain. Obubonero obusooka ojja kuba na reduced interest in sex. Reduced interest. Omwami obutonde bwalina okuba nga ayagala nga omwami gwapukinga omukyala lwaki
central nervous system yekulira sex mu baami. Central nervous system ye system olaba bwoti n'okyamuka. Era omwami bw'alaba omukyala n'amwagala omulabira eno mutaka ng'asituka. Because the system ye respondingirawo ku see and touch. Nalaba omusajja twali mu taxi n'atuuka waalaga. Twagirinya ffena n'atuuka waalaga ffe nga tukyali obiramu nti mulinde muko. Yakingamba lupanya tugamba dde nkyasobola okuvaamu. Andi nga talina bw'anadda mu gundi. Mu kubunga mutaka yasitusedde yafunyiza dde ekikondi. Awo omulamu. Ne yeefunya. Kati ono. Ndowooza n'amaddu amangi mabi. Si mabi. Because system yekufuga omubiri guno eringa motoka. Its body yekufuga. Olw'obulamu obugirimu kati kungambe reduced interest obeerawo nga toyagala nga tolina nnyo bwagazi tebindya reduced interest in sex kati womala okufuna reduced interest jukira kabakabaluma ate buli wokirowooza nti ngenda kuwonoona oyinza okusituka bulungi nnyo n'ofuna hardening naye noba wakagenda mu mukyala n'omala ebirowoozo birina ebiddayo dakiika emu n'omala dakiika emu you reach orgasm you ejaculate wali abantu nga dakiika mulwadde yes kyembuuza dakiika emu 2 3 abo bonna balwadde nnya balwadde omulamu wali badde otandise osituse bulungi nnyo ogeze n'omukyala gwavuga you are keeping the erection omukyala olaba nga mukyala w'amatidde n'ogamba kati baasi let me reach kati obuzibu obujjira kwe kubanga gw'olowooza nti okyatwala mu bino kugamba komaawo amazzi ne gajja naye nga gw'obadde okyayagala omubiri ne gugaana yes point ezooka twagambye reduced interest in sex kati eyokubiri eyokugitwogeddeko nti tasobola kutambula magona empaavu yes ekyokusatu afuna weak erection weak ogenda okusituka bwoti nga omusajja munafu nga agonda naye nga agonderera kwegamba omusajja oba osituse twagala ng'oli card olinga mutayimba pen because there is increased blood flow omusayi guba gutambula bulungi nnyo ng'omulaba omusayi guleeze but ono aba bwati this penis is soft ng'omusayi guleeze nga n'emisuwa gyereeze oba nga gwe omukyala agenda okugirayo bwoti ng'olaba yenyigiikirizaayo tomuwuli actually nze ne mukyala ne mwami batomuwulira yali soft because eri hardness eri the vagina was made ng'erina muscles ebinywa muscles ezikwata penis eyo so kati if you're soft ka skin konna kaba but usually obuzibu butera kuva penile vessels zino nga zinarrowinze penile vessels emisuwa gisupplyinga penis bwe gifunda bwe giti omusaayi ogutuuka ku mutwe gukendeera kituufu nti omusajja bw'asituka emisuwa gyonna girina okumwetimba gyonna giba gyereeze bwe giti because omusaayi guba gutambula there is exchange of blood n'omutima era oba owulira nga system etambula kati wano omusaayi tegutuuka mulungi ku mutwe yono omwami gw'osanga ng'asituse but the head eri soft ate ng'omutwe lyefumu eri waguza ate wali n'obwagazi buli eri okusobola okuinterchanginga n'ebbugumu eribeerayo eyo munda ku mutwe kati malira omutwe gwa tegufunye blood flow otuuka eri munda ebbugumu nga likukuba abaluganda ng'otulabira wangi yes kati buli omwami bw'oba nga the reduced blood flow ekendedde ofuna weak erection nobeera nga olikana kasoka nkakuwewezamu bwe kati olumala ne kasituka naye mu lusaago kako kawulira kakomawo yes ate onafuna weak erection okuba toyagala kuswala you're going to try but ojja kuba bakagendayo ogwe but it is okay but you fail to get an erection after the first round nti round ewedde eyo naye olemerera okuddamu okuyunga gwe bali nnyo kati boga nti after the first round waliwo bongaga nti nze ebyo sibimanyi mbwadde simanya namba emu eweddeko kansooka empumula ennonye ebbiri agira bugiza ati akyusa bukyusa kulaki nga alinyanga wanga namba 2 olugira ati nga kulaki alinyanga wanga namba 3 naye wakyali abasajja abakuba namba 4 yesebo gye bali ze mbafuna gye bali ku ddwaliro lyange era abasajja bakebera because wano oba okebera scan ekulaga the blood flow yona entambula ono
mukambwe because the peak velocity ogiraba nga omusayi gutambula bulungi wankeberako blood flow yange yali etya yali clear because no blood flow tujumira mu centimeters per second buli second omusayi gulina centimeter lina okuba nga gutambula kati olwo gwokera ng'olaba omusayi gutambula ku centimeter egi nga second number omusayi bwe butambuddeko katono kye tuyita reduced blood flow in the penile superficial veins kati nzo gwange gwali kumeka tujjukira bulungi akebera mu report naye chaka walinga mu 8 wali asajja atambula 20 centimeters per second wano ku scan nagamba omwami wange bakubanga wafuna mazosoma ebintu bino wali wadde muzibu nnyo wakunfuna because naye tusa kuleeta mu kyuma ne mmanyi ono atambula ddakiika mmeka omulamu yandibadde at least gutambula centimeters mmeka per second at least 8 not less than 8 wano ku scan obeera okola omusayi gukulaga engeri gutambulamu nogamba ono buzibu bwava wano era omuntu ajja nagamba musawo bambi nkeberaako nina ekizibu kyange awo naye nkeberaako ng'asasula omugamba wakola masturbation musawo ntegedde otya omwana siri musawo muganda ne musawo mutendeke but emisuwa gyonna giri narrowed gifunze omusayi kitegeeza gukola ki kutambula mpola naye sobola kubanga nali mu 8 nalinga mu 20 awo ngenda kujjukira ngenda kubera mu report ngenda kubera results zola because omusajja ekyasinza oswaza abaami kyekyo because oba ogezako kunnyonnyola nze omukyala naye nga nategedde ddeno nno gaali nfu akyala tuguma bugumi kubanga baami kisebo kyange nkyagala sina kyakikolera because omukyala ajala nga musawo naye kebera omwami wange oyo alabika yanemesezza okuzaala omwami dakiika emu ng'ali ku ttaka omwami tadda nebukya naye nogamba kangende enkole ate munange nagenda waliwo simanyi bakina kitujja kumulamwa waliwo olinaga nti nze togamba nti simanyi akantoloseeko nga ava mu kkuba n'awuttula n'ava mu kuwuttula n'atimpula okumala essaawa nga nnamba naye nga bulwadde anti tubita anorgasmia tatuuka ku orgasm agezaako naye ennyini ekintu akikooye takyayagala it is a condition mu lusawo tukiyita anorgasmia you fail to reach orgasm kiva ku era these blood vessels kati muscles ebinywa bicontractinga birelaxinga bw'oba oli mu mukyala muscles contract as the blood vessels wezikola omwami kati emisuwa gino ogiba nga gicontractinga bwe girelaxinga remember the testicles zitegeka enkwanso zitegeka enkwanso nervous system nerves ziconnectinga kuva eddala eno ku mutwe ku bwongo era newonaawe najjanjaba omuntu ng'omuwa eddagala ng'omaze okukebera where the problem is olina okumuwa eddagala nga li sensitizing the central nervous system oconnectinga n'ensigo zino okusobola omwami okutereera nze baŋŋamba nti omuntu n'akugwako ng'otuuse mu akaseera ak'okuyuguma akamusisi nakkuba ku mutwe okala system katonda yamanyi bwe yagikola nenga enkwaso teziva waggulu enkwaso ziva mu testicles kati lwobeera ng'oli mu kikolwa enkwaso ziba zitegeka okufulumya kati era yalina condition eyo gitugise anorgasm aba obuseke buno obulemedde okukwatagana ekyatwetera ducts ezifulumya amazzi biremerera okukwatagana oluusi biba byanarowinga nga bwafunda bambi nga abikooye naye nga tamala omwamukyala omu yaŋŋamba omwami olumala nkowa bukooyi namugamba bakako wali naye neyeebakako wali ng'akyali bw'ati omukyala n'asimuka ng'omutaka akyali bw'ati ambuuza nkomewo awonza n'okunoba nkomewo because mulwadde aba mulwadde twabadde tutunulira twagambe sayini endala kwolabira sayini endala reduce interest after weak erection failure to get morning erections kumakya yes every morning omusajja alina every morning omusajja alina okusituka n'omwana we omulenzi bumwana oluzuuka ku makya oba okanaaza ng'okalaba abazadde ate n'abalenzi olukeberako n'ogamba najja kuba musajja kajja kukola ajja kuba wana w'abaana makyogira okangabala
kati abasajja tebamanyi nti nno kibatategeera bulungi nti buli kumakya ozuukuka naye watu biriiko omagamba musawo sibifaako ngenye mangenda ndi bize ngenda ku mirimu ne waba oli bize it is the system so ntonava system yo esupplying omusaayi ffe bakazi tetubirina nekizi kyateeka nti olina okukola ki buli woolaba nga ku makya tandisa okwebuzaabuza tandisa okweveera manya there is reduced blood flow mu penis eyo tekyafuna bulungi muki ozuukuka oli bwotyo ng'ogenda nenkeera olumu oyinza ositukamu lumu mu wiiki n'okalabayo bw'alumu olutandisa okwonooneka wayitawo ennaku 3 n'olyoka ofunamu ako okusituka buki ku makya kati obuzibu failure to get morning erections kasita oba oli wa myaka emeka nanga sandisa okwebuzaabuza manya tabbo eze waliwo ekirala ekyokulala reduced size ogenda okulaba omusajja wali bwoti buli lunaku ogenda okendeera mu buwanvu ebyo byombi natutandikira ku buwanvu buli omu Katonda yamutonda lulwe mulimu ono mulimu ono naye kyeŋŋamba normal size sobola giraga wano naye mu buwanvu at least olina obbanga at least 8 centimeters 7 centimeters ng'osituse n'ogiraba nga centimeters ziwera ekitegeeza tolina kupima size nga tosituse ng'osituse wano kaba kagize tosobola giraba naye kyeŋŋamba obulwadde ogenda okendeera reduced size ogenda okola kagenda keveera kamera ekiriba wano kungulu nokira nga ekiriba kyonna kigenda kyeweta nga ogenda okendeerera ddala size egenda ekendeera ofunye obulibaliba the penis is reducing every now and then kati otegeera nti wano nno ogenda kagenda osituka tekawera kanafu tekasobola kudda round yakubira ate abasinga obungi n'okusituka kalwawo delayed direction ye point gyebadde ngenda okuzzaako oyinza okuba nga olaba emisalugomba oyagala naye ne kasooka ne kalwawo okusituka obu nawo obulwadde omubiri gwojjukira myaka gyajja myaka 2 olulaba gaalo naye gyoko mugenda ngaokula obulwadde ogenda ng'otuuka ng'ogwa mbuno obulwadde otuli okwogerako olwaleero kiki nanditunuulidde causes ebiviirako omuntu okutuuka ku ekyo tusobola obiyita mu chapuchapu bandaba nakadde katuuka masturbation eno ye kazaalabulwa eno ye kowa it is the major cause because bw'oba okola masturbation there is a way engeri gy'okwata mugundi eyo but kati buli w'ogikwata ejja nnyo force Katonda yagitonda ye erina ggenda eri neefuna ebbugumu lyayo neekola byerina okukola neekola ki so buli w'ogikwata bw'oti ng'omala nga weemazisiza jjukira omala wowe weemazisa you think about it neweteekamu eyo embeera n'omala kati bw'omala bw'oti olina engeri gy'oginyigamu bw'oti okufuluma eki enkwanso buli w'oginyiga bw'oti you're squeezing the muscles ebinywa bino oli binyigiriza onyigiriza emisuwa negifunda jjukira nti ebisuwa gino baagikola era abantu abasinga abalina obulwadde obwo singa akubamu akatambi masturbation n'oba agikolako olunaku olu obudde bwonna kiriga ng'emmotoka yo oba yatomerako ekigwo obudde bwonna oba wagikubako ekigwo nga yatomera obudde bwonna yeekyanga kati masturbation kyekigwo kyoba akuba system eyo budde bwonna ekuleetera oyinza obba kati musawo owo yankubira nalabye oyogera ku masturbation naye nze nagikola naye nkyali taratibu ne mugala lindako kakana bagalanya akasabbuuni era kakube ng'okimanyi nti wendiddira Uganda osanga mukazi wange hakuna waka masturbation is the leading cause endwadde like okitis endwadde zikwata ensigo ensigo testicles the diseases ezisinga okukwata ensigo nga okitis okitis is inflammation of the testicles kati obuwuka bwe bujja ne buyingira mu testicles zino ne butandika okuzirya enkwaso ziri nga zitandika okufa enkwaso bwe zifa ekitegeeza testosterone hormone agenda kuba akendedde olwokuba testicles zikyakola ki era abantu abasinga balina obuzibu bwabakobera levels of testosterone testosterone ye hormone y'abaami yebawa amaanyi kubanga omwami alina ekirwadde kino abeera awo nga munafu ng'omusajja ali awo ali week abeera ne fatigue akubayo kamu n'ogamba asitudde ekiwaya ky'enku ng'akoyerawo aba ne fatigue y'amaanyi nnyo olw'okuba nti testosterone levels zino zibadde interrupted with kati endwadde ezikwata system eyo
mateeka of course nino kendeza ku maanyi naye omuntu yabalako enziku enziku is gonorrhea abaami tubanyi gonorrhea endwadde y'abazira omuntu yabalako enziku era buba buwuka tuyita chlamydia oba gonococcal microorganisms ziyingira munda ne zitandika okulya obuseko akaseko ako enziku eruma etya enziku obuwuka obujja ku mukyala chlamydia oba gonococcal microorganisms ne buyingira ne bulya urethra. Urethra ke kaseka akafulumya omusulo n'enkwaso. Kati bwe bugenda nga bukalya bulekako enkovu. Manya akawuka kazene kalya akabubi kano. Kati obukalya bulekawo ebiwundu. Kwe kubanga ofuka omusulo endulu. Ng'omusulo gukuluma. Jukira guyita mu biwundu. Kati mugamba wakuyamba n'ofuna eddagala n'ojjanjabibwa. Nga ebiwundu bino bigenda biwona bireka enkovu. Kati enkovu zino zeziyese mu urethra, enkovu zino zigenda zifunza akaseke. Kita scarring of the urethra. Nofuna urethral strictures. Kati fa bakebera enkwase zajjanga direct zitandika okusanga ebiguluma ne ziyitamu na with the force chobola boli agenda okumala nga leeseyo obuzibu tono bwe butyo. Ate ngamba abakyala gwe wetegereza omwami okyaleese ogenda okulaba nonga naye n'omwami yenna omulambala bwafulumizza omanya kubanga fa abakyala nti ofuna mu spams ziyambako mu proteins kati bw'oleeta butono mbali mu loosi wangi maama yes kati nga nze omwami wange nze nnamba emu y'okumuwa ebinyeebwa oyagala naafunamu omwami omulimu agukola lesebo era nagamba bulungi ndi omukyala gw'olaba atalabika bulungi nenya bbaawe yinza obba mugagga nogamba naye balina ssente naye omukazi kiki nga talabika bulungi enkwaso zaleeta mugimu ekyo kiri scientifically proved spam zirina proteins yes era byolya zenkwaso zokola ki zofulumya yes kati bale tukyali ku urethral problems ezo enziku ereetera ati omuntu okuba era eragirwaddeko gosanga nga atawanyizibwa olwokuba nti yaleka enkovu mu urethra era yo yagenda gamba naye omusulo gubeera gunnuma nga ngufuka kubanga akaseka akafulumya enkwaso ekafulumya ki omusulo it is the same system mu baami fa abakyala urethra is different from the vagina ewagenda omwami urethra yefulumya ki omusulo kati era agirwaddeko ne infections zino ezibeera zitukwata buli dakiika namala UTI naye zitawanya abantu abali eyo ate n'abakyala ngera nabo bampewo bannabukalo ati oyo aba mulwadde ebijja kunkyaza ate ebyo mbisomeseeko bulungi mbisomeseeko the causes of tubatuwogerako gundi ejja tebatuwogerako gundi ejja abakyala kyo kibayitera okuba nga balina abnormal vaginal discharge yes nga bafulumayo amazzi nga gawunya ekivundu bamukikuba naye bugaba mubaddi wano kubanga n'abakyala baviirako abaami okubanga bamala amangu rectal dysfunction kati bwobanga munango ova ekivundu yanaamala kati eddakiika wadde olwo oluyingiremu nga gabadde wano nvaawo ddi naye nga gwe omukyala ngaddukawo ate basajja jjukire twagamba central system ebeera ekyamuse tolina leetamu oyo kasasiro oyo wakubanga ovamu akasu ovamu ekivundu oluusi oli mukalu bijjako omwami n'omwekwasa nti omwami wange tamalaako but you're the problem naye kati ye omwami alabye eno show ategedde wawaagwa obuzibu bwe buli alina reduced interest in sex alina reduced size alina delayed ejaculation twagambye alwawo okumala bakyenda naye ngaapaana kankuveeko buvi kati ye aba tanyumiddwa omwami aba akoze bukozi fwa delayed ejaculation alina premature ejaculation amaata yakagira premature nga kiriketa n'okufulumya enkwaso ezitatuukiridde jjukira penisi ng'ekendera mu size omukyala kufugako n'agamba yoono mumulabirawo mu kkubo naye zabeera naye ez'amagye no not heavy but you must do something ekikufuula omwami kwe kulaga gali amaanyi kyova tugamba woba olemereddwa okulaga nti yes I'm the man you have a problem ate you need check up kati tukola penile ultrasound scan mugikola mutya scan ya penis nze kenyini aida nasolo nokola kya bwenzija nga scan ngiwumuzako ku penis ngendaga nti ono wa masturbation obeera mu kasenge kalanga n'omwami ali omwami abeera wano nze kenyini nenjiteekako scan kuki ku penis
neraba flow, how the blood is flowing. Spinal skull. Because we test a cause. Yes, so. Mama nganga mukyala wange abulola bye bintu. Gwe kenyini. Ate ng'olunaku abantu abatono nnyo boyinza olaba balinga abiti. Kati no. Wagiteekawo what? Scan eyita kuno bwet. As it shows the blood flow, yes. Ekulaga wali omusayi nti ono either this is masturbation oba yalwalako enzikuba, there is a reduced blood flow in the superficial veins, oba ina prostatitis, ndwadde za prostate. Kati bwajjandu sokoso mulo omusipiteka wali engoye. Ntiteeka wali engoye, amama basinga ajjaga musawo simalaako. Naye nnumizibwa muno. Ntiteeka wali engoye. Nti jamu buli kimu teeka wali. Nga gwe uli awo. Nze anti gwe mulimu gwange nasomerera. Ne Katonda gwe yampitira. Mr. Lugonvu kuno kuyitibwa okwaffe. Because wa kuyitibwa ino kukibeera. Nenga mukazi walabye naawe. Mulimu gwolaba fulono abata basinga baba balwala. Kati bwe buzibu bwe tulina nti agenda okujja uwera abalemeredde osaba ne pain. Jukiriza endwadde omuntu okola masturbation system, prostate egenda enlarginga, prostate yineegezze, otandise okufuna okufukafuka, system ino eri complicated nga you have to check the whole system omuntu okusobola okutereera. Naye batuka ku ekyo abantu lwabutamanya omusange Saudi Arabia naye ng'atumye obudomola okuva e Uganda. Yekatankira budomola byatamanya system amaanyi gati. Net system etereera misalugonvu eddagala gyeriri amaanyi ne gati eriri medical wambalowooza ezzungu terikola. Nze nenywera habo naye habo naye ng'amunywedde emyaka n'emyaka but no improvement. Era webale kuba kyaliza omusawo. ABASAJJA buli lwawuliramu enkeka n'agula Viagra. Ate Viagra waki? Viagra si treatment. Viagra eringa Panado ng'omutwe gukuluma. Owoweezaako kirango nagamba muno mundira munnuma nomira Panado. Pain ekenjamu essaawa ezi. Viagra ayambako akaseera ng'ogenda. Bw'omala obadde n'okomawo nabo era bebi omulala ojja kuba weetaagira Viagra. Ate si mulungi engeri gyali nti it affects the heart most of the times. Toyina mubeerako nnyo. At least look for the problem. Nti prostate yange eri okay. Nti musawo nawulidde osomesaako. Naye buzibu bwange ate obwange buli wano. Wetaaga treatment. Tiyingira akasenge. Ate akasenge kuyamako okukebera. N'omanya exactly because no Mr. Lugonvu Abannafrika badojinga okukebera. Kyakase olwokubuuza kozi mukebeera mmeka? Tosobola kumpa ddagala eryo nga sikebedde. Kyabulabe. Nawulidde bulwadde bweyogera bwe kale bwe bunnuma. Bange bubonero bwonna bweyogeddeko mbulina. Abafulika yagamba nasi nanya eccupa yange bampeyo omutwala awo nywa eccupa. Naye ojjanjaba kyotamanyi? You don't know. Bibuuzo bijja kuba bingi naye olwakadde tujja tandikirawo. Wiiki ejja Bannayuganda nja kusaba bagenda bibuuza nze. Ate nga nze sirina answer. Bampe enamba y'essimu. Enamba y'essimu yange nze ekola ne Wandiga Imaging Center nakuguka mu kukebera. Lwakuba nze Mr. Lugonvu okukebera is my passion. Kino kyokola n'omukwana soka kola clinical medicine. N'osoma obulwadde kati wano obukebera things become easy. Wabusoma n'okubukebera obutegeera. Nenzirayo n'ensoma okukebera. Kati okukebera kuno kunya obadde era kasitambula babweti nengamba ona reduced blood flow kitegeeza yeetaaga ddagala bw'oti atereere. Gwe ne balizeeyo naye ng'oteredde. Era ngamba ono prostate yegezze yeetaaga ddagala prostate atereere. Ono blood ye yafunye ekizibu because gw'odde obadde obeera obulabe. Ekisinga ottawaanya mu bujjanjabi is diagnosis. But liwokebera okuzuula n'omanya ekikulumira ddala. Yes. Kati kasitoma n'okukebera oba otuuse. Enamba yange oba oyagala okubuuza oba oyagala okukukolako oba oyagala okukebera namba yange eri 0705 25 14 59 0705 25 14 0705 25 14 14 59 MTN eyo ya WhatsApp. Yes, yeri ku WhatsApp agadde okubuuza naye tebasindika audio. Aliso sindika message audio budde bukugula obuwuliza audio. Ate babeerako ku simu ayinza okulemerako omutunga. Nenze musawo w'abantu 0705 yes 25
14 59 ya MTN edi 0788 0788 yes 95 95 97 97 38 95 97 38 yes. Esosa 07 05 0 no NSMB esosa 07 81 07 95 97 38 kakati tutandise butandise ndozera buli wiki tujja bawangayo tufune topic je tusomesaako wiki ejja tunulire ki wiki ejja tujja tusomera ku bakyala ekibaleetera abdominal vaginal okukala because abdominal vaginal discharge mulimu ki abakyala bafuluma discharge etali nnungi discharge ekisu amazzi agava mu mukyala nga si malungi ekyetera abakazi okukala ekyetera abakazi okufuna painful sex tugiyita dyspareunia mu lusawo obulwadde nga when is having sex is afuna pain omukyala ate bakyala bangi nnyo naye nga agumulwa okuba ntaasa mwami wange olwo naye nga mulwadde yes tujja kuga conditions ezireetawo omukyala okukola bayita babinuma ate mama mwegata naye nga afuna obulumi obw'amaanyi ennyo tujja kyogera tujja medically tujja kudiscussinga bulwadde kyebiyinza okuba nga bikuleetera okuba nga olumizibwa omusajja yasobola okugumiikiriza ndowooza nabukalu n'atagumiikiriza wakiso kituufu nabukalu naawe anti akukosa tomanyi ogenda okugira nga mutaka atakuluma because eri friction ebeera y'amaanyi oba bavayo buwunga nje ssebo ogenda okugezaako ogenda okulaba abambuka bubambuzi in fact yogedde ku abdominal vaginal discharge abdominal vaginal discharge ojja tubuulira ne ku bika bya kubika bya discharge erina okuvaayo omukyala tujja kwogera omukyala alina kuvaayo discharge nga avudde mu period ennaku ezofuniramu olubuto ennaku nga ziweddeko ezofuniramu olubuto omukyala linoma alina kubeera atya era amazzi olina kuvaayo mazzi gafaanana gatya nga weegatta n'omwami era otegeera otya nti wano waliwo obulwadde wano tewali wali onsomesa the other time noga nti ejovu eryeru omukyala no discharge ebiseera ebisinga nyingi nnyo naye buli mukyala alina gy'avaayo yes buli mukyala toba wami agamba oli omukyala alina maanyi ono talina ono alina butono ate ono talinaako ddala ono agayina naye agavaayo mamu nyumba tosobola gisulamu tusandika butandisi tweyanziza nnyo ababaddeko tubagana olujja mubeeko musubscribinge mwongere okuyiga mwongere okumanya lisa baiti abantu abasoma ebintu bosobola okubuuza basobola okuyisawo comments zaabwe wansi ne babuuza ebibuuzo tujja kuba tubiddamu tujja kufunanga olunaku tujje tusomese nga tusomeseza olwaliiro naye balo tusomeseza ku nsonga esinga okukwata ku basajja bambi because kimalamu nnyo amaanyi ng'olina akasente omwana n'azirya n'otuuka eri ate n'okola ki n'oyonoona bwonoonyi ng'afuna kombi nze Aida Nassolo kola ne Wandegeya Imaging Center esangibwa Wandegeya awo ku stage ebeerako ezigenda ekamwokya wera bw'otuuka waliwo ne pharmacy bagiyita Africa oluva ku Africa pharmacy gwekipande oba okiraba Wandegeya nkulaga aro room namba 6 nze mbeera waawo era buli anjagala batonsanze maka gange mbeera awo ogugu gwakebera ogwanga gwakukebera n'ojjanjabibwa ng'osirika tuyinza kweyongerayo mwebale nnyo nga bwatugambe tujja kutunulira bagiyita abdominal vaginal discharge mu bakazi naawe omusajja weetaaga okubimanya kubanga omukazi kyavaayo kikosa gwe nze Ssentongo Frederick Lugonvu tetugenda kweyongerayo tujja kugamba subscribinga likinga commenting and case of any question ojagireka wansi mu comment tujja kubanga ate tukuddamu tujja kufuna olunaku nga tusoma comments bibuuzo by'abantu byokka tusobola okuba nga tubaddamu buli omu n'ekibuuzo ki mubeere bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu.